Ekibiina ekigatta abatambuza abalambuzi mu ggwanga ki Association of Uganda Tour Operators bawobyeko olulwo lw'ekigere ku kiriro kino okulaba embeera nga bweri. Kyokka bano ekibajja enviiri ku mutwe kwe kusanga kampuni y'Abachina ng'eri mu kukola luguudo olugendo butereevu ku kiriro kino. Ssentebe w'ekibiina kino Everest Kayondo agamba nti kino kigendererwa kya kusaanyaawo kiriro kino. Bakoledde ddala mpaka wano ku biyiriro kwennyini we tubisanze ekikulaga nti olukwe olw'okugyawo ebiyiriro bino luyinza okuba nga lugenda mu maaso, naye tukigamba gavumenti sebo wuliriza eddoboozi lyaffe, wuliriza eddoboozi ly'abantu, wuliriza eddoboozi ly'eggwanga, leka ebiyiriro byaffe tobijjaawo kuba ddala bye bimu ku biyamba eggwanga okugenda mu maaso. Kayondo agamba nti ensi endala ezirina amasannyalaze tezisooka kusaanyaawo biyiriro bizirina, wabula bakola enteekateeka ez'enjawulo okufuna amasannyalaze olw'okuba nti ebyobulambuzi by'amaanyi mu kutumbula obulambuzi. Twagala kwewola tusobole okuzimba eddaamu eneeteekawo amasannyalaze olw'edda agatuyitiridde ng'ate waliwo n'amasannyalaze ag'enjuba n'amalala agava mu ttaka n'ag'empewo gonna ge tusobola okukola ne tuleka ebiyiriro bino ne bisigalawo. Ono awagiddwa afale okubusuulwa omukugu mu byobulambuzi n'ategeeza nti ebiyiriro bingi bizze bisaanyizibwawo ekireetedde n'ensolo ez'amaanyi okuddukira mu bantu olwo ne zittibwa. Essaawa ya leero tukimanyi bulungi nti tourism yesinga okuleeta ssente eziva ebweru mu Uganda, nga awamu tukuŋŋaanya biliyoni emu n'obukadde 4 obwa dola. Kati ssente ezo bw'obeera nga ozisse n'ojjawo ebiyiriro n'omaliriza nga tourism egenda efa mu myaka mitono nnyo emirimu giggwawo mu bantu. Ekiyiriro kino singa kisaanyizibwawo olwo eggwanga liba ligenda kendeeza ku nsimbi ezingira mu ggwanika nga ziva mu byobulambuzi. Paul Siano Mukibi, BBS ageesigika.